omwaka guno okutwaliza mu gutambudde bulungi. Abalamuzi baffe basobodde okukola ku misango nga batuukiriza targets ezibaweebwa. Abalamuzi abasinga basobodde okukola ku misango at least 25 buli mwezi ne bagimaliriza. Target eyo eri waggulu kuba omwezi gulimu ennaku 3 ate mulimu ne weekend. Kitegeeza nti omulamuzi kumpi buli lunaku alina omusango gw'amaliriza. Ekintu ekyo tusanyukira nnyo kuba abalamuzi baba baweereza abantu. Tukyalina obuzibu nti abalamuzi batono ku misango ejja mu makooti, so era abantu abamu bajja kwesanga nti emisango gyabwe era girudderuddemu nga tegiwulirwa, naye ekizibu kyakuba nti abalamuzi batono ku misango egiri mu kooti. Waliwo ng'abantu abazze batubuuza ennyo ku musango gwa Kanyamunyu, lwaki teguwulirwa, naye gyegimu ku misango egibadde nga girindiridde omulamuzi. Kuba criminal division we balina okuwulira omusango ogwo waliwo abalamuzi 5, kati ate basookera ku mikadde, naye ekyomukisa omulungi nagwo kati gwaweereddwa olunaku era bazze gugenda tandika okuwulirwa. N'emisango emirala mingiko. Omwaka guno kooti ensukulumu yakola ku musango gwa togikwatako gwe tuyita ogwa age limit, baguwulira ne bagumaliriza mu bbanga ettono ne bawa ensala ya kooti. Twasobola okuteekawo tekinologiya omupya ayanguyako emisango okusingira ddala gino gye tuyita egiri ku mention egitanatuuka kuwulirwa, naye nga tulina abantu baffe bangi nnyo mu kkomera ly'e Luzira. Luzira ekkomera eryo ekkulu liweereza abasibe mu kooti eziwera nga 20 okwetoolola Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kati bannaffe amakomera abadde n'obuzibu nti mmotoka buli lunaku mugende Makindye, mugende Nakawa, mugende Nabweru, mugende Ekira, mugende Mpigi, mugende Mukono. So ne tuteekawo tekinologiya nti babeera eri ku ntimbe za TV, kooti yaffe ey'oku Buganda Road, abalamuzi ne batuula awo ne basobola okusoma emisango egyo yonna ne bagiyitamu ku speed. Mu ssaawa emu omulamuzi aba ayise fayiro eziwera 40. So ne tubayambako nti n'ebyokwerinda tebyetaagisa bingi nnyo, n'amafuta tebakozesa mangi nnyo, ate nga abasibe nabo bategedde ekigenda mu maaso mu makooti. Tekinologiya eyo yatuyambye nnyo nti ne ku misango egy'amaanyi abamu mwalabako omukulembeze wa People Power Bobi Wine naye yaliko ku lutimba olwo, omukenkufu w'e Makerere Dr. Stella Nyanzi naye yaliko. Atuyambako mu ngeri bwe zityo nti ebyokwerinda oluusi tebiyitirira okusinga ku misango gino egy'amaanyi, naye n'abantu okubazunza muleete muzzeeyo, ate abantu baffe tetuba na mmere gye tubategekera wano ku kooti. Oyo ye mwogezi w'ekitongole